Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ataggulwa ku Muggalo yalagira ebifo by'amasinzizo byonna okusigala nga okumala ennaku 6 ng'omu ku kaweefube ow'okutangira okusaasaana kwa ssennyiga korona. Mu mbeera eno waliwo bannayuganda abaddukidde mu kkooti nga baagala amateeka gakake gavumenti eggulewo amasinzizo, bannaddini baweebwe ebiragiro bye balina okugoberera okwewala okusaasaana kw'obulwadde bwa ssennyiga korona. Emisango gino kuliko ogwatwaliddwa mu kkooti etwala amawanga ageegattira mu East Africa nga guno gwatwaliddwayo abasumba ab'enjawulo nga bagamba nti amasinzizo gakola kinene mu kulambika abakkiriza ku nsonga ez'enjawulo kati ng'okugateeka ku muggalo mu kiseera kino ekyokulwanyisa obulwadde namutta kiba kikyamu. Omusango omulala gwe gwawaabwa omusumba Peter Katumba owa Charles Fellowship eyaddukira mu kkooti enkulu ng'ayagala amateeka gakake gavumenti eggulewo amasinzizo. Amasinzizo bagaggulewo. Neewuunya lwaki gavumenti esalawo okugamba nti tujja mu nsi eya demokrasi esalawo okugenda ne sayansi n'erinnyirira eddembe ly'okusinza. Obuseegu, obwenzi, obubbi, okulwana n'okuyomba byeyongedde. Mukkiriza alina okujja n'abeerawo, si bino byakubeera ku gunti. Embeera eno yandibanga yeeviiriddeko abakungu ba gavumenti okutandika okusisinkana bannaddini okutema empenda ku ngeri amasinzizo gye gagenda okuggulwawo. Bano olwaleero basisinkanye ssentebe w'akakiiko akalwanyisa obulwadde bwa COVID-19 mu ggwanga Dr. Monica Musenero ng'ensisinkano eno eyindidde ku mutimbagano mu nkola eya Zoom. Ssentebe w'akakiiko aka Inter-Religious Council omujja nga ye ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu ategeezezza nga bwe baagala gavumenti ekkirize eggulewo ebifo by'amasinzizo bannayuganda baddemu okufuna ekigambo kya Katonda. Tulabika nti tuli bantu abeegendereza okusingako abalala bandirowoozezza, naye tutegeezeddwa dokita nti embeera nga bweri wayinza n'okubaawo weeva endala ey'okusatu teekeddwa okweyongera okwegendereza. Tutegeezeddwa ennaku 6 ezinaggwako tunaawulira ebinaafaayo. Amasinzizo gonna galina obwetaavu bayimaamu, abaawule, abakulembera amakanisa kati bakyakola. Chairperson waffe ababuulidde nti amasinzizo maggale ababakulembera mu myoyo bayinza okuba nga tebannakaakulya temubeereyo ne mweyibaala. Bannaddini basabye gavumenti eyongere amaanyi mu kugema abantu amasomero n'ebintu ebirala ebikyali ku muggalo biveeko eggwanga liddemu okutambula obulungi. Esobole okulaba nga eddagala lituuka mu ggwanga erinaamala. Tumanye ekizibu ekiriwo naye twesiga nti nno eddagala lyonna erinajja lijja kuyamba abantu baffe. Abannaffe abasawo abalina omulimu omunene ogw'okubeera nga bataasa obulamu bwaffe naddala mu kirwadde kino ekya COVID-19 bali mu mbeera mbi, bajjanjaba abantu abali mu mbeera embi, wootira okufa bo bagendawo, ate abantu babafiirako mu ngalo. Abantu abo tubongere okubasabira. Olwaleero bano lwe bakyusizza obukulembeze bwa ssentebe w'olukiiko olubataba olwa Inter-Religious Council oluvannyuma lw'ekisanja kyabadde ssentebe waako Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje okuggwako nga ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu ye ssentebe w'akakiiko kano omujja, era ku mukolo guno batongozza akatabo akasomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwetangiramu okusaasaana kwa COVID-19. Joan Nabawes ne Zubairi Lwalira, BBS Telefayina ageesigika.